omuwala eyanyingiza mu bwamalaaya nava ewaka mama yali agenda kunkuba ng'atuganya okugenda okusaala idi kwe kudduka ewaka ngendeko emiyami kawempe nengwa mu kaliyoke kati ka boyfriend ne kandeeta ku Saxi pub mbu kandeeseko awo tukamanyi kaleese fala mwana wa siniya 2 nagwa ku bamalaaya nga bangamba olina ow'okusula nti nedda tugende nga basula luzira nanteeka awo ku Saxi pub nga sinywanga ku mwenge sina kinayinkuza kyenva mugamba Florence nze nsobola basajja bazungu bw'ononteeka mu balaidi y'abazungu mu siniya 2 kubanga boyfriend kange kaali kakyotalako e Mombasa ku UCTU ku loka waliwe bayitanga mu Kiwalabu kati nakulanga era abazungu abantu abeeru ne bansuula mu Local Garden netunda so, I was 16 like peer group ne 16 years so ekitegeeza kubanga nze kyenzijjamu nti omwana ogw'omuzadde osobola okulowooza bwatyo naye abantu ne bagwa omwana n'agwa mu mikono gy'abantu nga golooza ali naive kati mama wange yali so rough yakubanga nnyo maze kula kugina emyaka nentegeera nti yali situation ng'alina abaana 7 atunda manda yatulabirira kati obukambwe yabuteekanga kuffe kati ekyanzije waka kibooko so omuzadde bw'abanga ali eyo nalowooza nti amaanyi bw'ogateeka ku mwana agenda tereera omwana asikamu so that's why na endinga mu kibuga ku myaka 16 gyokka nezija mu kibuga era okuzaala omuwala wange omukulu nali naakamalamu oba myezi 4 nenfuna olubuto myezi 4 yes era omwana namuzaala nga ngenda weza myaka 17 kubanga buli July nga 5 mpeza omwaka so ababawala be nasanga we bantwala mu Local Garden nze saayimirirako ku kikubo wabula mu bbaala baali bamanyi okungobanga mu gw'oli muto fuluma kati nga nyimirirawo ku kagundi nga nsika abayindi so nze ne bw'olaba nti e Kampala wano ne bw'ogitambula n'ogizza tosobola kusanga nuudi yange ne bw'ogiwunzika Kampala wawambanga amasimu gaabwe nedda nadiringiranga basajja bazungu tebalina maalo gakwata simu gitunuza muntu muyindi alina ekitiibwa ekyokufiirwa naye ate nga ndi komando obudde bw'okunkwata oba obujjewa that is my time teweebakamuko tokooye kati abasajja abachina natwalanga bana mulundi gumu obudde obwo mami obudde nze sibeera nabwo bana mu ruumu emu yes basimbe layini tebalina amaanyi ga kisajja babasajja bachina n'abayindi wangi maama kati saalinanga budde bwenfuna omuzungu kuteesa 26 omusajja okuwa $100 yalinga akuwa 26 ezo sente nyingi nnyo yalinga akuwa nga nze tebansikiriza yingira ku Sheraton era nze nyingira mu bifo neewuunya neŋŋamba nga baliyo bagamba kano kana kato nga tebansikiriza musakooti nga mbeera omwo era bw'osanga okutuusa linagwa ku taata John oyo yenna mwagalira emyaka 4 obwamalaaya bulimu ebika buli mukazi waatudde alina kategori waagwa kubanga kankugereza waliwo malaaya katulinde waliwo malaaya ow'oku kkubo oyo ng'ayimiridde ku Sheraton ayimiridde mulimu kati bamalaaya ennaku zino ab'omu kiraabu nga nnyiriranga bwe nnyiridde ne nnyambala naye nga ngenze kwetunda naye nga tosobola kitegeera tazze kukyakala just kunyumirwako bulamu just mu ndongo omukazi w'otawalira obudde weekoleko obunye bulungi oyambala nga sente yiyo mu bbaala oyingiremu wekka bw'oti oba okimye eki kuwumulako kuwumuza birowoozo nze kati nkulaba abawala bakola sex trade awo mu kiraabu buli muwala w'e Kampala they are sex workers balimu ebika kati ekiri ku 4 points kitokota sikisaanikire anti mpya balonkinga olwo bafunawo ne buluumu era bw'oba sokoleke bw'ova ku street tulina wa club tulina n'abeera mu room tulina n'aba woteeri kati ne tubeerako ne bano njagala kujja kulabako omukwanye leero akaviiri wamusuzizza ekiro omusajja wabanga ogenze w'omusajja n'akeera ku makya n'akuwa transport n'ogamba mbu oyo transport bambi aba transport natambudde oba wakoledde emitwalo 2 that is why wamuguzizza it's beneficial kati transport ate bwamumpa nga tetunnabeera fembi
akugula ojje akuguza ojje like abakazi tebalina free sex. There is no free things mu bakazi. Nti buli omusajja imukola naye ekintu n'oyagala akuwe something already oba oli bwamalaya mu category awo mu maka oba ovudde ewammwe nga twava nkusomera ogenza okulaba ku boyfriend wo kumacha omusajja akuwadde emitwalo 10. So bw'ogamba nti abali ewaka be babeetundira ku musajja omu nga yakugula bw'oyita bbaawo ab'ewaka basinga baagala n'ababooda abakyala ba bulijjo. Abakyala bano gumami tobabeeramu abakyala balina obukodyo bw'amaanyi nnyo naye kye nayagala okugamba nti obwamalaya si ono agenda ku street. So tudde eno ne tusalira abantu emisango nga naye naffe tuli mu kiti kyekimu. Kati kankuwe example kati onyiridde olabise bulungi. Senga pasita takumanyi nga mwakatandika okudatinga wiiki n'atandika okufacilitatinga buli kimu nampisiza namu ebirungi byofuna ffe abakazi ebirungi bye tufuna kiba mu ngeri omusajja gy'omu andolinga n'obuwoomi engeri gy'okolamu obukodyo. So wenkugambira nti buli mukazi alina akakodyo buli mukazi alina akakodyo era buli mukazi malaya mu ngeri ye. Feno tututte obwamalaya bulimu obukodyo mami. Kyentegeeza nti omukazi senga ono just ali ku street yatalina kakodyo kalala. Woku street ye kati ye yagenda ku mudaala ne yerenga. Nagamba oba muleeta kamera nze sina buzibu baki ne waliwo bano betunagamba tubayite ba corporate malaya. Corporate kati ne mubaamu nze nsobola okugenda nenfuna visa eya France. Level yo tekyali ku street. Ne Kampala tulinamu bamalaya aba grade 1 paka ku 7 kati aba 4 points ennaku zino bebakola kimwe bali basulamu. Grade 1 yeruwa 12 mutwalo eno ewa naliko emakindye omwana omuwala mutwalo gumu naliko wano lumu waliwo omwami gwe bakwata ku poliisi awo nga yayagadde omwana w'essomero kati mu bantu abaliwo abaali bamukuba empya oli n'agamba kuba malaya abali e Kosovo nga bawola n'okuwola gyekiri ekyo kituufu bawola bw'obeera kasitoma n'otuketsera ng'oli mu injali nga toyina ssente injali yekyekyo nga toyina ssente naye ng'ate oli mu bwetaavu akuwola n'akubanja temubamu ka interest naye nga kwanja bw'oba kasitoma we kati n'abaami bano baayiga obuyaaye ne bwakufuna ng'akujje mu ndongo bagendera nnyo mu foomu ya girlfriend wange. Okitegedde oyo aba tayagala akooyo okusasula. So kati ayagala abeere nga afuna byabwerere kati atadde ku level ya girlfriend okuteeka ewaka we kati n'akuteeka ewaka oba oluusi ne mulya ddina ne mukola ki awo yaba tayagala kusula yaba mukwabuzi.